akukolamu ekivvulu mbu yasereza oyagala ndageki tujazanye emizannyo gyo ate aromatic nayo best parts n'olondayo abazannyi abakwanguyira ozannyo mu aromatic ngweva mukusaaga wabo deposit eba deposit yagala kukulanga olaba n'ebyokulya byogula obyogerera kati ate kwata ekikutoza bintu byenkola manyi saagala bintu byakweraga ebintu mbikolera eri ate obireeta ku mpewo nange sigaba balina ebyokulya byogula ebintu byenkola olw'omutima gwange omulungi webale n'akatonda akasente kampadde kasita kale mwebale kwagira Karo encha nga 8 ali ku Maria Fule Masaka kale tumuwagire Hajjat Stacia tumwogeddeko wali omugambo gwajja omanyi ebigambo olumu mu kwogera oyinza obutantegeera oba nsobola okwogera ekindi ku mutima manyi bwe tuba tutandika obulamu of course twekosa essaawa zino osobola osanga omuntu eyeekokkola sayimu naye nga ate nze nakyogera bwogezi nekiyita nga ndya neebaka neeyongeddeko n'obuwanvu nga nakivaako ddaye nga nakyogera naye ate nga gwe kyakkosa naye ate bw'okyogera public nekipasivinga mboki mu bubi oba okitegeera so naye kakati Hajjat Stacia kuva bwe yakomawo ndowooza badde agezaako kwama endinga ekyo kiveewo kubanga ona asigala mwana waabwe yasigala mwana waabwe nga ndowooza golden yasigala mwana waabwe so twabadde twafunyeka 1-on-1 naye sooka otwe Hajjat Stacia oyo abantu badde tebakusuubira wano okusinziira ku byaliwo lwaki ebyaliwo naye nzize kyekisinza okuwaliza n'ogamba kojja omuwagire wadde nga ye yawa sayidi kubanga muyimbi mulungi muyimbi mulungi ate bayinza oba bambi bamuwabye nze like I just can't believe something omuntu kyayogedde just like that nga okitegeera but she's a good muyimbi mulungi olwo kati ntuula eri nga Karo ali wano ayimba really it doesn't make sense kitegeeza kati we muli mwesonyiwagana mwogera okwesonyiwa eki kye nakola ki kyesimanyi okitegedde oba kitegeera ne kati ewe yavayo nagamba bamugoba ku stage byali biwanvu ebyeddogo byonna byonna mwebale kuwagira Karo and I'm here nze ne musupportinga nagulidde abawagizi be ticket ku live yange abantu bajje bamuwagire balabe we need these talents fe tuli mu kuvaawo abalala balina okukomawo tulina okukomayo band music tunabeeramu ebyo tunakomawo abantu baagala muziki tebaagalayo pokopoko olwokosa simanyi biki kati omwana omuto ŋŋamba oti omwana omuto tetuzimbira music ku ebyo man nze nzimbidde music ku kuyimba ate kati nze nkulidde ku bigambo so kati tebali muntu kyasobola kugamba nti Stacia bagambe kino neŋŋamba mbadde wallahi nva nakumbagana kati ŋŋenda ku show neŋŋambye alisi kange nempeyo either 1 hour tumulabeko ate kinkoze bulungi mbale nakatuuka n'atuuka alhamdulillah muyimbi mulungi kyekituufu kye tulina okukola baana bato bantu bayinza babawabya kati fe tuliwo balaga amakubo timunanga oba oliawo kyondowoleza and okimanyi nti osobola olowoleza omuntu ekintu nga si kituufu era okimanyi nti omuntu asobola okuteekamu information nolowooza nti notuufu so that's me. namugambirawo owakakasa ate nga bukyandibadde naye ati yadde abuuza erinnya lyabwe tebumutigiira yaliwa ayinza okulaba nga omukulu ayingirawo mu bitiibwa naye ku nsonga eyo eya beti byabadde abuuza Hajjat I think Hajjat teyalaba interview eyo ate nga naye tomunenya cause gyabadde oluusi time difference yamaanyi oluusi bimuyita anyway simanyi but nze okusinziira ku clip gye nalaba ebigambo bino byafuluma bubi Karo bwe yali ayogera ku by'oddogo
talina linnya lya muntu lye yameshoninga. Alina gwe yameshoninga mu bubi n'ayogera ne ku ddogo. Naye kye yayogera ku Hajjati nakati akatambi gye kali era naye akikkiriza nti yamugoba ku stage ku Freedom City. Ekyo kyo yakyogera n'obujulizi we bukola ki we buli. N'ekyo ganti Hajjati yandoga ekyo baamuwaayiriza teyakyogera. Kati yabitwalira Hajjati yenna yabitwala bubi oba nga bw'omanyi bwe tugattiriza. Nze nali njogeddeeko ekintu. Nandi ku bintu birala nnyo Simon. Oli n'akigatta n'abaako gwakiwa. Simon nagamba nti mu nsi tulina kwagala bakola ki? Bw'ozuula nti omuntu takwagala mukole ki? Gw'osobola okwagala atakwagala? Oyo ali eyayomba asobola okwagala atamwagala? Simple logic. N'oli yakikwata n'abaako gwakituuzaako n'atambuza ekyo. Kati oba lwakuba nawana yali agambye ono yangoba ku stage ate ebyeddogo ebyajjira ne bakikwata ne bakituuza mu Hajjati. Naye nga tekyaliwo ekityo. Kale naye lwe ndowooza ekisinga obukulu bonna Katonda abawadde. Omanyi ebiseera ebisinga emboozi ezo eza gundi yankola bwe zinyuma nnyo ku muntu ng'ali mu kyalo yasiraana. Naye omuntu wamala okimeekinga otandika omanyi ansi ezimu z'ofuna mu bulamu ky'ovala nti abantu bakuba batandika okwesonyiwa. Waliwo ensobi gy'ovunaana munno bw'ogenda okula naawe n'olaba ng'ogikoze n'ogamba kitegeeza gwe namunyiigira bwereere. Ky'ovala nti abantu gye bakoma okukula batandika okwesonyiwa era abantu abakula abaganya okwesonyiwa baleke. Omanya either tebaakula oba baakola ekyabagwako kinene nnyo. Kale naye Hajjati yabalina kikwata kintu kikulu. Yakikutte ensonga gikutte kintu kikulu ye n'agamba okay byonna nga weebiri nze kagende mpagira omwana ono. Olwaleero Starboss